Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaliro njagadde tutambule ffenna nga ngezaako okunoonya eddagala lino naddala lyensinga obbateerayo. Njagadde tutambule ffenna olunaku olwaleero nga njagala mbalage eddagala lino gye ndijja oba eryentera obbalaga wa gye ndijja. Ebiseera ebisinga ndijja mu kifo kimu nno nga bwe mugenda okulaba eddagala nabagamba libeera nnyo ku makubo ago ag'ettaka naddala mabbali n'emabbali mu mikutu ne waggulu okuliraana amakubo. Tera nnyo kibagamba era mba nkitegeeza. Kenjala tutandike n'eddagala mulirabe. Tutandise yuuyo bamuyita mukoweewumbeko nga bw'omulaba muyitirivu ali ku mabbali g'ekkubo oba mwala ne mabbali muyitirivu nnyo. Tuzzeeko kibayita ekifumufumu kikyo okirabe bulungi nnyo. Njagala mulabe eddagala lino eriri okuliraana ekkubo eyo ntuntunu yo entuntunu ennene bwetyo bwefaanana nga bw'ogiraba. Njagala mbalage eddagala lino wa gye ndijja. Tutambule ffenna leero mbalage. Kati oyo kayaayaana, oyo ayitibwa kayaayaana. Kwegamba eddagala liri awo mu kifo kimu kyokka kyokka. Ngenda balaga ebikolo by'eddagala ebisukka 20 ebisukka 2 nga byonna biri awo mu kifo kimu. Kyoba nti mbagamba nnyo mulina okulinoonya eddagala. Kati ekyo bakiyita ekitonto lwakuba kikyali kito. Ekyo kitonto. Mbagamba nnyo mba munoonya eddagala mmwe abakyala nammwe abaami mugezeewo okutambula ku kkubo ery'ettaka naye mabbali eddagala libeerayo nnyo. Kati ako kayitibwa kamuweebwa lwakuba kakyali kato. Kakyali wansi nnyo kayitibwa muweebwa. Kakulira ddala ne kadda waggulu. Kitegedde oyo Namirembe. Oyo Namirembe. Njagala twetegereze bulungi eddagala lino. Kati awo waliwo olengera waliwo ako olulweza naye mabega waako waliwo kakali k'olengera bakayita akabalira ku mugongo ndowooza okalengera nako weekali. Oyo ayitibwa makaayi. Oyo ye makaayi yuuyo aba n'ekimuli ekyo ekya yero. Makaayi oyo ndowooza mumutegeera naye. Njagala tutambule ffenna olwaliro mbalage eddagala nti eddagala bw'oba olinoonya ku nsiko togenda wala nnyo, linoonya okuliraana ekkubo. Eddagala ogenda ddiraba bulungi nnyo okuliraana ekkubo. Kati eri gy'olengera waggulu ekyo ekiti kiyitibwa omuzzaŋŋanda oba omusa. Katugendeyo waggulu awo obeere ng'okyetegereza bulungi nnyo. Ekiti ekyo oba omuti ogwo oba eddagala eryo liyitibwa omuzzaŋŋanda oba omusasa. Gwegwo omusasa. Gwegwo waggulu gy'olengedde. Kati wansi wano ekyo twakitegedde kitonto. Ekitonto nakyo kiri waggulu awo. Kati nvudde ku kkubo wali nzizeeko waggulu katini. Era nawo waliwo akakubo akambuka era bye bimu kuliraana kkubo lweza kayaayaana. Kati luli olweza lulina n'amatabi lukuze lulina n'amatabi olweza olwoza olulengera lukuze lubaze lulina n'amatabi. Eddagala linoonye okuliraana amakubo. Obukubo bubeera obutini. Eddagala gye libeera. Beera mukkakkamu ng'onoonya eddagala gwe wenna. Eddagala ojja ddifuna. Okitegedde? Kati awo ndi mu kafo kamu kokka kokka awo wendi mu kafo kamu sinnavaawo. Naye eddagala lyonna weeriri. Oyo muwugula. Oyo ayitibwa muwugula. Ndowooza mumutegeera bulungi nnyo. Njagadde mbalaga leero njagadde tutambule ffenna ndowooza olengera ndi ku kkubo lya ttaka. Ako kayitibwa akasandasanda. Ako kasandasanda bulungi nnyo ndowooza nako mukategeera. Akasandasanda nako weekali. Njagadde mbalaga eddagala eriri wano mu kafo kamu ku kkubo ery'ettaka. Amakubo ago agagenda ku luzzi agayitamu obubeera obukubo obutini obwo obuyitamu ow'ebigere n'eggaali oba ow'ebigere yekka. Kati nooliraba liyitamu emmotoka naye emmotoka emu n'emu jasi emmotoka ezigenda mu maka g'abantu. Kati nziza ekyemmanga olaba mukoweewumbeko oyinza okugamba tuli mu kibira kya mukoweewumbeko naye nga kkubo mabbali. Okitegedde? Kati n'olwekyo gwe wenna anoonya eddagala nkusaba obeere mukkakkamu. Tunula mpola mpola. Ekirala eddagala lyekweka mu nsiko omuli ne waalyo. Okitegedde? Kati ako kayitibwa mikiseesangwa. Akanene akakula nga kadda waggulu.
mikisa esangwa y'oyo naye oyo akula dda waggulu jjukira wa mirundi ebiri waliwo akakulira wansi n'akulira waggulu kati oyo yakulira nga dda waggulu naye bamumenya olw'ensonga ali ku kkubo bamunoga bamumenya buli kaseera abamutegeera ako kayitibwa akeeyeeyo nako weekali akeeyeeyo oba tukayita akakumirizi weekali bulungi nnyo tekabuzeewo kugambye eddagala ng'olyagala linoonye emabbali w'ekkubo ery'ettaka emabbali mu mwala ne waggulu mu nnimiro waggulu naye okuliraana ekkubo oyo tumuyite bawolola oba bawolola y'oyo naye waali bulungi nnyo wansi awo ne wabeerawo gwe twandiyise kutukumu mu mutegeero bakabbo k'abakyala naye waali bulungi nnyo nga bw'omulaba kwegamba singa obeera onoonya ddagala ovaawo ng'olifunye bulungi nnyo kayaayana twakamulaba emirundi ng'esatu singa obadde onoonya tugeze eddagala lya mikisa lyakweyambulula awo wennyini tovaawo olifuna bulungi nnyo lyonna n'olimalayo ekyo ky'olina okumanya olw'ensonga nti eddagala limera nnyo mu kuliraana ekkubo mu mikutu egyo emyala egy'ettaka mukitegeera nga bw'olengera oyo kafumbe omunene oyo kafumbe omunene nga bw'omulaba weetegereze bulungi nnyo olabe bulungi agadde tutambule ffenna leero tutambule ffenna mulabe wa gye njija eddagala wa gye ndinoga gye ntera obbalaga ku kyayiti yagadde ndibalage kati ako kayitibwa kaamukasa okalaba nako weekali okuliraana ekkubo kayitibwa kaamukasa ndowooza mukategeera bulungi nnyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti mugyegatteko mugende mu maaso n'ogyegattako kyobulaba nti nfayo obbalaga ebintu bino muyige eddagala eryo bwe lifaanana mumanye tulina ddijjawa tulinoonyawa tulifuna tutya kyangu nnyo mbagambye okuliraana amakubo ag'ettaka ku mikutu emabbali oba mu kasiko naye emabbali kati oyo yayitibwa lulimirumu lulimirumu yuuyo omulaba bulungi nnyo ndowooza omwetegereza bamuyita lulimirumu buli ddagala lyonna ly'olya ly'osinga okwetaaga ojja ddisanga ku kkubo ery'ettaka ekkubo ly'ettaka naye emabbali mukitegedde erisinga lyonna Katonda yo yakikola bw'atyo libeera kumpi n'omuntu w'ayita asobola oddiraba olw'ensonga nti liba likola ku ye ekyo kye mulina okumanya mu makubo agayitamu abantu abatonotono nga abantu basobola okuyitamu tugeze abantu babiri ne wayitawo eddakiika 2 nga tewayiseewo muntu n'omu ewatera okubeera eddagala weewatyo kati oyo bamuyita kabamba maliba ako naye nako bakatulugunya bakanoga nga bwe mukiwulira olw'ensonga nti liri ku kkubo balimenya balinogako ne balitwala buli ddagala lyonna eriri awo ku kkubo oyitawo liraba balinoga olw'ensonga nti abasinga bakimanyi nti eddagala ng'olyagala olisanga mabbali w'amakubo so si kuyingira mu nsiko munda olw'ensonga nti eddagala erimu terijja kumera mu nsiko munda ensigo zitambulira mabbali muno ensigo z'eddagala eryo lyetusinga okukozesa eryo nga bwe mulabye nkyabalaga neddala mugenda ddiraba bulungi nnyo kati ekyo ky'olaba kiyitibwa amalanga ngenda kuba nkibaterayo nkibanyonyole bulungi ekyo waliwo yakibuuza ng'ayagala okumanya engeri gye kifaananamu ngenda kuba nkibaterayo mu nnaku nga 2 mu maaso naye nga tusooke tulabe tutambudde ffenna leero nga mbalaga eddagala ako kayitibwa akasambandege akatini oba tukayite akakazi akasambandege akatini akamaggwa keeko ke bayita akasambandege waliyo akafaana bwe katyo nga tekalina maggwa ke bayita akasajja nja kuba nkabatera nako mukalabe bulungi kati oyo bamuyita mavi ga mukulu ndowooza omulabi naye waali buli ddagala weeriri mu kifo kyekimu ekyo kyennyini mavi ga mukulu yuuyo mumulabye ate awo wennyini era okuliraana mavi ga mukulu ate tugenda kulabawo nga waliwo n'ebbuza oyo gwe bayita bbuza ndowooza mumutegeera bulungi nnyo bbuza aliraanye mavi ga mukulu
ky'oba olaba nti babagamba temunoga ddagala kiro, ensonga yeeyo. Osobola okwagala okunoga mavi ga mukulooli n'onogeramu n'ebbuza. Kimanyi nti awo eddagala liba lifudde. Oyo abeera alina abaana bifu. Mukitegedde kati n'olwekyo kibi nnyo okunoga eddagala ekiro, olina ddinoga misana. Kati ako kazunzanjuki nako weekalikaako, kazunzanjuki okalabe bulungi nnyo, weekali wansi. Awo wenyini mu kifo kyekimu eddagala weeriri. Kyekyo eddagala eddala era litulaba wenyini mu kifo kyekimu tulabawo ke bayita akalaaza. Ke bayita akalaaza nako weekali bulungi nnyo. Akalaaza kaako nako weekali. Ndowooza mukirabye bulungi nnyo, tutambudde bulungi nnyo mu bukubo bubwo obulaba obukubo obutini obwo ng'omuntu guweka gwajaamu. Tewayitayo mmotoka, piki eba yeenyigirizayo bwenyigiriza. Naye nga bukubo bubwo obutini bwa bigere. Eyo ewabeera eddagala erigenda okukuyamba. Kasooba ng'olimanyi obeera ojja lifuna bulungi nnyo singa olinoonya mu makubo bwe gati ago amatinitini ago. Okitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, bw'olina ky'oyagala okumbuuza osobola okumbuuza. WhatsApp namba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Osobola okumbuuza kyonna ky'oyagala okumbuuza, nja kuba nkuddamu naye ku WhatsApp. Kati ekyo kiyitibwa ekifuula. Ekifuula ekinene. Ndowooza okirabye nakyo. Kiyitibwa ekifuula ekinene. Waliyo akafuula akatono n'ekinene, kati ekyo kyekinene kyekifuula. Bwe kityo bwe kiri. Liryo mbalaze eddagala wa gye lisangibwa, wa gye ndinoonya, wa gye ndinoga. Eddagala terijja kusanga mu kibuga, mu ttawuni makkati, nedda. Gendako emabbali w'ekibuga kuba nange ndi mu Kampala naye awo ngenzeeko ebbali w'ekibuga. Mukimanyi nti eno emabbali eddagala gyeriri, okugeza Lungujja, Lubaga, eyo Nalukolongo munda, Makindi eyo Salama Road, Busaabala munda libayo bulungi. Eno Bunnamwaya, Wankuluko ku Seguku, eyo obeera mabbali w'ekibuga. Eddagala gyeriri bulungi nnyo, obeera ojja ddifuna. Jasigwa otambula mpolampola n'ebitundu byesoogedde sayidi zeeyo ewalala yonna, Nansana weeyo yonna balina ebbali nga nsiko bw'etyo nga bw'ogiraba. Bwe tambula amakubo ag'ettaka mpolampola, eddagala ojja ddifuna. Ekyo nkikubuulidde ggwe wenna ali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Banne mwebale kunjagala, mwebale kwegatta ku channel eno, mugende mu maaso n'ogyegattako, bingi mujja kuba mubifuna. Mugende mu maaso n'okwegatta ku Kyayiti. Mbaagaliza ennaku enkulu kuba tuzze tugendamu kati. Tugenda mu Krisimansi wamu n'okuyingira omwaka omupya. Mbaagaliza Krisimansi ennungi, mugirye bulungi, mwagalane ne bannammwe, kijja kuba kirungi nnyo. Gwe omwami yagala mukyala wo, naawe omukyala yagala omwami wo, wamu mwagale n'abaana bammwe wamu n'abantu bammwe. Omwana n'oba nga si gwa muzaala gwe omukyala, omwana oyo mwagale. Mukama Katonda yajja okukusasula mu byonna by'obeera otaddemu. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. YouTube channel yaffe mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.